yere ogutuwomera bwate enjaga gwe mucere gwabwe era bw'olaba Bob Marley alina ekisigala ku mumwa omusaalaba ng'ogwolaba gw'abakristaayo bo omusaalaba gwabwe red yellow black green era okulanga abantu they are much interested in those colors ogwo musaalaba gw'oyambala ekirala okusibira empale eno n'okulaga eyo yennyambala nga bw'onooyambala ekkanzu bo balina okulaga ndaweya Katonda waabwe bw'abagamba n'okulaga empale eno bagisala wano bagitaki damage balina okwekyafuwaza n'okwambala damage abalaasi shahada yaabwe one love kubafe tugamba tashhadu la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad rasulullah one love bingi naye oludakiika jakate kati bw'obanga oli ku saidi eyo toli mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafe nakasatu tusomesa maswagala kweka ilimu era kyova olaba nabbi Muhammad sasa yatugamba nti omusiraamu akwata mu ngalo za musiraamu munne amazambi gokola ki Katonda waabwe abagamba genda otule so mwegendeze ebintu ebyo ngenda ku musomo emirambo giri 8 eddakiika 5 n'akalyako 3 kaakati omulambo gwe tugenda okusooka nagwo omwana kantu ko sikutawanya nsobola kisitudde walinze gwegwa kutambula mwetegereze tugenda kunaaza mwana kaakati nga tunaaza mwana omufu bw'aba afudde tumweraliikirako ekintu kimu where has she returned aziruddawa kubanga batukujja mu jeneza tugamba bismillahi mujuzao bismillahi wa ala millati rasulillah tukujje mu jeneza muno tugenda okukusa mu kabuli tukulese kula la ilaha illa Allah ne nabbi obadde oyina omugoberera abantu bonna n'abasiraamu bonna they forgot that we were created from Adam and Hawa they forgot it beerabira nti twava mu Adamu ne Hawa sheikh twava mu Adamu ne Hawa era ogenda okutonda Adamu ne Hawa Jesus was not there Jesus yaliwo bw'onyigiza omukristaayo nti ya Jesus nakati gwali mwoyo tukkiriza gwali mwoyo kati Katonda ayinza atya okugwa step omwoyo aguwanise waggulu gwa kitiibwa n'agussa mu lubuto owali emitambi awali n'omusulu aye n'ayita wali obwereere waite milioni 5 ez'omwaka ne bazaala Jesus awo wonna tewali Jesus tewali Christian tewali bukristaayo tewali bukatoliki tewali eddiini busiraamu etandikira ku Adamu kitaffe n'erinnya lya kisiraamu Allah amanya agafu yagatutuma siga bawarabu Adamu Allah yamutuma Adamu Hawa yamutuma Hawa Nabi Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Yahya era Adamu yazaala abaana babiri teyayitako Saalongo buli yayita Saalongo kiboko ku kiyama nakato wasona sijja bigazi yetu time Adamu gwe tujjako era Allah agamba ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida mugondere omutonzi yatonda nga bajja mu Adamu yazaala abaana babiri yabalula era Adamu teyeddirako mamba abeddire mamba abeddire obutiko abeddire egunju bonna muli kyenjogera nkimanyi genda osome surati al-An'am 15 lwessaawa we have no time for that kubanga Allah agamba hurrima alaykum maitatu muziyiziddwa okulya ekifudde kyokka waddamu ani aziyiza Allah era embizi tujeddira nga teriko condition omungereza yeddira embizi wa musiraamu omuchina yeddira embizi tazino condition naye weddira omuziro eno guliko akabbiro guliko omutuba guliko omulimu nja kukoma ku byebyo sijja kulandaganya naye omusomo gwe wasaaweesi era n'abalina ekiseera obutambi mbulinako abantu nga bana nja kufuluma wali banaaba ngenda anaayagala abutwaleko mu nnyumba y'abulabe kubanga omuziro gwe weddira lubaale yennyini ate irizi yennyini ate shiriki munene n'okusinga shiriki yabaddewo tomanyi nti tweddira embizi nga tusinza Allah okikiriza ng'ate Ibrahimu yagamba inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillah tweddira emiziro nga jidda wa Allah so si kudda ku kinnansi wali mu Lugwara wali mu Nyankole wali Muganda tetweddira mamba ku saidi ya kinnansi
Allah n'agamba qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wasi n'agamba lakum dinukum nze nsubuga naye mamba njirya ewumanga mputa kubanga Allah agenda kumbuuza ebyo mbiddewo kubanga twava mu Adamu kakati omuziro kemaliriza nakyo tugende ku lesson nti tolaba abengo be bayulula abalongo ba kabaka abembwa kabaka wagenda mu toilet abembwa bamulongoosa yetakwata mu kabina abembogo they are the drivers be bakongojja kabaka emirimu gyo Allah yagisaawo naye singa si saawa I would have expanded it nalibadde nkigaziya naye tetweddira miziro wa kusaidi ya kinansi kubanga tukugambye nga tukuzika bismillahi tukulese wano kulwa la ilaha illa Allah wa ala millati rasulillah twava mu Adamu era kyovola abakyala nabbi yagamba abakyala bagenda okusinga muliro lwaki bamansula basigawo bwerere bw'abasajja ku mimwa tugende kumusogera kati bw'oba ogenda okunaaza omwana ono sooka ofune ewuzu musiraamu akantu kusika tulino bw'oba ogenda okunaaza omwana omufu first get ablution sooka ofune ewuzu bw'omala omwana mwambulemu engoye mukwate nga bw'omukutte bw'oti mukamula obukyafu buggwemu mu bufunze sawa ntono oluvannyuma funa TV longoosa omwana oyo gira akawero okayisa mu bibuli omwana wa obukyafu buguddemu munaaza kyenkutaasa abantu babaliddeko sente nga te omwana ono bulijjo omwana amunaaza nga mulamu ne bagandi lete emitwalo 10 n'olinga ne imamu akano ne kabeerawo ne kazimba n'olubuto omwana olufa munaaza omuzinge kaakati bw'omala then nyiga ekifuba kino ogyemu ebisesemi oba ebiboogo then kwata akagoye bakufukirire nyimunguza akamwa fukirira bw'aba n'enviiri zisumulule zisanirire tandika ne bisimillah onaaza omwana ono mu maaso mu ddyo ne mugongo ddyo mu maaso kkono n'omukono kono bw'omala omukuba ekyovu munyige omugyemu ogwokubiri obukyafu obw'emirundi ebiri sitangi nga bonna kulagiridde nyiga ekifuba nyimunguza akamwa munyimunguza omufunyisa ewuzu bisimillah obukono omumwa n'ennyindo efeesi omukono ogwa ddyo n'ekkono siiga mutwe n'amatu ewuzu ku mikono gyombi olw'essaawa that's why I'm running faster saawa yenkoleete kaakati bw'omala tufuna obusuuka omwana azingwa omukyala azingwa mu ngoye 3 so si 5 era omuntu anaazibwa mazzi mabisi so si mabugumi naye tugenda kiraba mu hide lessons kaakati akagoye kano mita emu gisalemu emirundi 2 omwana muteekerewo bwoti mita emu ng'ozinga tutandika nakono okuzinga omufu tutandika na ddyo abaseka basinga bakwata obujulizi nga bagamba bw'oba oli addyo kati oyinza okusala ng'ososojja ddolo zako kono tugobereza okuzinga omufu nga bwe tugobereza emikono mu kusaala kikyuse obwino tumujja sijagenda wala then konowe yono nozinga bwoti essuka ey'okubiri essuka ey'okusatu bwotyo n'osiba wano n'ogenda osalira omwana ogwo mulambo ngumaze ngenze kwagudde mu nnyanja awandiika sorry for you due to time wabula nkugamba nti simu eyo bwe mubanga mulina ddarasa you arrange tube n'essaawa empanvu buli kimu tukikooneko gamba omukyala akulira muzikiti gwo when we come we expand the lesson naye nkulaga nti ekintu kiri important kimanye tugenze ku muntu agudde mu nnyanja n'ayidde omuliro omuntu omu ajje wano baŋŋambye okuba nga bampa omuntu gwe mba mpisa yangu emangu galamira awo barakallahu fikum kakati muganda ng'ono afudde amagulu gagonzi mayiti goli mufu tokaluba oli mufu n'emikono totya olabye emikono bwenjikoze kakati omuntu bw'aba afudde agudde mu nnyanja bamuleese mu ngoye ze kyetukola tumubika essuuka nga yenna emubunye gwe twala ntumubisa yina essuuka kakati mufunyiza nkuyigirize nti omufu bw'aba yeefunyizza tetukkirizibwa mumufunyulula nabbi yakigamba kasulu adhimul mayit omuntu afunyulula omufu kakasuli hayi abanga alumya omulamu
waddagize bwati bwe tunaamuziika tujja muziika era bwetyo omwana nda ntono gisimanga agituddemu naye we are shuttled by time twala kitugenda kikuliyiriza. That's why you've come. Kyetufunyulula mufu era wali ewaffe ewandege yabamukuba emiggo addeewo aterere era eriyo abakyala abakumpanye mu kunaaza omufu ne yeefuula akitegeera n'ayonoona. Weetegereze okunaaza omufu kati ntusoose kwagudde mu nnyanja. Kati bwe tumala ne tukola kati tuwula oleme kutendewererwa ne tuzzaako matiriyo seeka tubeere babiri ddawa bbali wano funyulula olugoye luno omulala ajja tuyambe tufunyule olugoye sana gisa funyulula ogiteke tusooka essanda tujja zisoma ku maaso kuba tukyalina time yaffe giraba oti eno giteeke wano n'eryo ogiteeke wali yanjuruzi munaalaba abeeyo teeka wali gigatte kuno bwoti gigatte okwo ngaba kati essanda zino ziteekeddwa okubanga za mita 2.5 ezaddabo n'ozitunga ne ziba essuuka emu kubanga omuntu munene. Bwe tumala tufuna bulangiti buno busatu. Kwata ka bulangiti kano kateeke omukyalo watadde akasawo ke naye okatebedde muno bwoti awo kafunyulule naawe jangu sembezayo bino ofunyulule essuuka empanvu wano bisembezeeyo yongerayo kale ne bwoto awo wamala addira akasuuka kano okateeke wano okatebedde mu layini eyo funyulula otyo kakati kano kabeerenga akaveera kati era kanjuluze though we have no other one ani ayina kakaya kali spared akali free wali ayina kaya teka gira bwoti ngenda bibalagirira nako kalire ngono kalirawo kakati zine essanda zez'obwetteeka essanda ezo bulangiti ye second phase yeddako akaveera kali kaveera kano kolaba kakayena kano kaveera ne tusitula omufu kati jangu webakenga bwe webase ng'akabiina okatadde wano nawe yongereko katono eri awo bwoti emikono gikole bwoti tumulese n'olugoye lwaffe kati ne leeta akaveera leeta tuzinze these are protectors bino bitaasa mazzi butaliikinga gano geyanywedde ne tumusabika leeta akagoye kali biyige naye we have little time omuntu ngagudde mu nnyanja bwettu bwe tukola ako kaveera akakwata amazzi geyanywedde nobyo then leeta bulangiti ekolanga cotton nedda saa tugikwata ogireeta eri kubanga munamba twagitunze leeta musabike sabika yenna eri naye nogireete leeta kiyige ogwo omulambo bakulyako n'emitwalo 9 ogwo agudde mu nnyanja sabika bulungi nnyo sabika n'engoye zino kati sanda ez'obwetteeka ne tusooka n'ekkono omufu gwe tuba tumuzinga tusooka na kkono sosidyo nga bw'osaala ekisoosesa kkono kuwa ddyo respect kuba kungulu naye abasinga omufu batandika n'eddyo ne batandika bwe bati ddyo nazza eno kkono oyinza okusala nga ddyo yasosemezaawo kono leete kono tuyambako awo tekina mutawaana kwataawo nawe oleete yes ne tusabika era sabika leeta essuuka eno ogiteeke tosabika kanutulekayo katunasibira kuwetyo leeta essuuka eno sabika bulungi sabika ne tusiba wano akawuzi ne tusiba nawo siba awo ne tusiba na wano nga omaze okwambala gloves n'akasawo kano wewa nalese kamu naye katwale nti obusawo buli ku mikono byombi ne gloves zensosezaayo n'okuba ku nfuufu kwata ngoberezo n'okuba ku nfuufu cwa n'ojjota ya mama ku mutwe kungulu kusuka bismillah ne ku mikono awedde okunaaza sijja kulina bibuuzo nakuwadde essimu jja mujjeemu
ogwo omulambo bakulyako emitwalo 8. Nali nsomesa ku magoba akeedi ne wabawo omuntu weene mu bizinga ewaffe eno Buyikwe naga nti ffe batubadde tujja omuntu mu nnyanja bamusiba mu kiwempe. Tobuuza question yonna, tebampadde essaawa yakubuuza era sino ngenda kubuuza kubanga obuulya essaawa yawe. Mbu bwe tujja omuntu mu nnyanja tumusiba mu kiwempe ne tulaza emikono nedda ssebo omufu alina ennaza za mirundi egi tayammamu n'amazzi. Era kyova olaba bw'oba ogenda okusaala jangu wamma nkwatireko tayammamu abasinga katugikolemu temugimanyi. Tukuba ku nfuufu omulundi gumu cwa tetuddayo gwakubiri noyisa mu maaso bwot ngenda kubuuza gwengwako gwogenda okunziriramu bismillah bwot. Emikono gino gitunula waggulu bwe giti naye guno ogwa kkono ne gusiiga wansi omulundi ogusooka gumu n'owunzika ekibatu nozzaako ogwokubiri n'otayammamu ekibatu nozzaako. Tetuwanvuya mu kutayammama, tukola bismillah tetukuba gwakubiri ne tusiiga ku mikono ku mikono. Ngambye ntya musiraamu jangu tutayamma mmene. Tugamba bismillah. Nubisa maaso. Nogwa kono. Nubisa kujjo. Noza wote. Noza kono. Noza wote. Barakallahu fikum. Oyo muyizi. Niyo kampita yo hajjati asanyuse nnyo yango tukoleremu nawe yimirira wano. Osanyuse nnyo gwe. Olabe embaga. Stand there. Tukoleremu. Oyibagenge sibatizinga naye nze nkimanyi kitabula mulimu batayinza kikola kati. Tolebwa bitabudde. Tabitabudde. Ani alabye mu bakyala bitabudde alongoose. Asize mu bibatu kanzire mu kale sijja kulonda muntu mulala. Asize mu bibatu. Tugamba bismillah. Ni asibene rababali akantu kano wait. Bismillah. Nokuba nosiga mu totubira bwe. Ekibatu kino noki ekibatu nekisiga eddiba. Gumu era nekidda ku ddiba. Nosiga eddiba nekidda ku ddiba neyo lyagize bwati. Ekyo kivuddeko. Omulambo gulabye ogwo. Bw'oba togututte gwefuna otunafuna darasa mu mukono nze ndiwe kabimbiri wali bw'ova ku stage kabimbiri n'okukirira ng'ovudde oyise ku Nayikondo is where my home is. Nze ndi Nakasoni baganda bange abo gye tukola emirimu gy'obusiraamu. Tugenze ku mulambo nga guyidde omuliro. Mayiti yaffe ebadde weeruwa. Jawe engoye. Tusembyeyo ogunaasemba according to time. Kati galamira nga wegorodde bulungi nnyo. Barakallahu fikum. Kati omusajja bamuleese ayidde omuliro. Kye tukola ani atuyambako tufuna essuuka enjeru wewawe no myufu gitwale nga njeru gyaliira awo. Yaliire wano babwe. Ne tufuna kabulangiti kano kakolanga kotoni kazeeko. Tuteekeddwa okuba nga twamwambuddemu engoye nga tumubisse essuuka ne tumusitula ne tumusaka bulangiti kano. Ebigere biteeka kuba nga bikoma wano bimalayo akasuuka ye ne bwajja mayiti ne bwakutabamenya mayiti situla. Kati muzinge kabulangiti kano Sydney anyhow zinga peni ye temugimuzingiramu kuba tumusabika busabisi butava mu mazzi. Ne tuzinga omufu n'essuuka eyo bwe sheria. Essuuka ku left we yaluwa leta. Ne tusabika neeno nosiba wano na wali kati kubatayamamu onsigira omufu ku nfuufu. Siga siga bulungi budi unzo boti siko mulundi gumu basi n'emikono mikono kuno gumu kubeere no wano. Ng'olwawedde amaze okutukulanga eyanaazibwa n'amazzi omulambo gusembayo kusaawa mayiti tweyanziza nnyo.
ebintu ebyo olabanga ebyolusaago tebitera kuba mizikiti. That's why muganda wange yampise tulagirire ku bantu naye saawe bantu no atayina jamu nene bina expansion ngeri gye tuyinza okubigaziya nga tuzeeyo ku mwana wali omwana bw'aba avudde mu lubuto wa myezi ensobola ki nkuwadde essimu njiddamu oyinza okubanga omwana afudde naye nga tulina kyakukola you ring me kubanga Allah yatuwa simu ezo ziko omwana avuddemu nkoze ntya njagala kumuziika omwana bw'aba avuddemu myezi 6 kibange kikonkome ayina okunaazibwa ate sina bakyala tebakulimbanga ate ayina okuziikwa n'abasajja ayina okukolwako byonna ng'omuntu omukulu kibange kikonkome bwekiri kati kyokolanga ekkundi lino bwe baba bamugyeyo tolyongera ddisalako sibako akawuzi tetumunyiga kumugya mu bukyafu ekito kino kiba kiboota gwe isampola n'obwegenderezo tukiza okulaba nga bodi yo ginaaza bulungi bw'omala omufunyisa obukono bw'ewuzu mu nnyindo ne mu kamwa fresh ogiweka amazzi akakono ke n'akakaddyo n'ekkono okasiige mu mutu n'amatu oluvannyuma omwana oyo yenkana wano emmiti emu nene na nnyo ku kaana ako ogisalamu obutundu 3 n'oteekawo n'ozinga nga otandika na kkono n'eddyo n'osiba ne basaalira omwana anaazibwa tebakulimbanga nti anaazibwa kubanga omuntu aba afudde aba akolwako ebintu bimeka munaaza muzinga musaalira kumuziga oyo omwana agenda kuba wa myaka 3 ku lunaku lw'enkomerero omukyala bw'aba amira empeke abaana nga abakuulamu oba ajjamu embuto n'azisula mu toilet Allah agenda kuleeta abaana bakukiyama bayimire mu maaso ga maama nti maama fuwatta Allah atuleese mu maaso go buli amira empeke towona kibooko n'ebyo zinali bigaziyiza education ogwo omulambo guwedde abaana waliwo omwana ono mukulagiridde sayizi eyo ababaddewo sayizi eno gikulagiridde abalala bayinza okufuna threat omwana wange avuddemu naye tukoze tutya tebakulimbanga munaaze bulungi muzinge bulungi nedduwa yegamba Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran kakati tugenze ku mulambo gusembayo yambala ekikooti ekyo kiriwo ekyo ekikooti kyange kiki ekyo tugeze kwa covid kikooti kiri awo iwe ebintu ebyo tugenze kugwa covid tugattire wamu ne mulambo gwa bulijjo mu muzikiti muteekedde okubamu omusajja anaaza abantu mu muzikiti gwewamu n'abakyala nga mumanyi then tulina okuba muzikiti nga waliwo awanalizibwa omufu mujjukira batulyako miliyoni 8 miliyoni 4 miliyoni 10 temwaziwulirako nga omusajja afidde mu covid bamulyako sente it was due to not going to study kyali kumbeera kubanga temwasoma nga ate batuufu bababbe bali bakubba bubishe yambala ekintu ekyo kati bayambalanga ekikooti bwe kityo tugeze kuwa covid mirambo giri ogifunye tunaazizza agudde mu nnyanja tunaazizza ayidde omuliro ne bw'aba avundidde ku nsiko bamugyeyo yaba watayama musi wa amazzi kiyige omuntu yenna bw'otasobola kunaaza bode kubanga esigala namu aba watayamamu ayinza kubanga ayidde omuliro paati eno yonna eno namu oyo watayamamu naye tumutayamama kungulu kuno kubanga bode eno namu ekyo lwassaawa tujjagendayo sebo neyanziza okubanga ogenze practical eno kati batunyaganga bwe batyo omusajja n'ayambala ekintu bwe kityo najja atekako ka temwabalabanga wamulaawo first ayagala nagiraga n'ateka wano kamasiki n'akavalinga n'emikono abanga ava mu kizungirizi kaakati n'aleeta kino ekibomba ekyabalimi n'atandika okufuuyirawo n'afuuyirawo byafuuyira ye tabimanyi aga nti mmaze omulimu mulina miliyoni 3 ng'ate tulina kyakukola n'oziwaayo naga nti abaleera mbabbi kati bw'oba tolina ekintu ekyo kyagulanga mitwalo 15 emulago ekyo 8 ekitono kati gwefuna engoye ez'okolera mwezi kukavalinga oba ki ovuro ne bw'oba mugiri babu yo nga ejja kunaazibwa kubanga nange gitwamala kukinaaza tujja kukiraba the way wash it kati funa waliwo obunaka buno obufuyo obucupa obutono nnyo bw'abalimi bw'obapika ne bufuuyira bulina nozo kategedde shekh ako genda oddire ejjirikaani oyiwemu jik awandikiddwako 0.5 obucupa 3 mu jirikaani n'endala ejjirikaani
kati gwe yiwa mu kabomba ako wonnawe w'osuubira okuba infective diseases fuuyirawo weefuuyire n'onfumufuuyire akacupa kabomba ako bakatundawo mu balimi ako kaba kanenenene bwe kati kaba nakapika bwe kati kaba na nozo ntono nnyo bwe kafuuyire kafurashinze bulungi kaakati bw'omala omufono naye mufuuyire even ebisigadde kati jjamu engoye jakoleta ebbugumu okirabye bakikolanga to protect obutagira kati omufono tumutwalire wamu mufo wa bulijjo n'owa covid kaakati omuntu afudde galamira owe tayimu ngamba simanyi mu tayimu kipa wange waali omuntu waba afudde nga wooli sooka omugolole okugolola kwe kuliwa kwe kuzanyisa emikono n'amagulu okuzza amaaso netusoma edduwa eri muhusuni musilimu netusiba oluba bikwate kuba nyinza bikubuuzaamuuko nkugambye tumubikkako olugoye tukole ffenna leeta olugoye omubikkeko ono omuntu ng'afudde tusooka kumubikako olugoye olumubuna barakallahu fikum netumugjamu jiribaabu ye panti ze n'asigala mwereere kati netuzanyisa emikono netuzanyisa n'amagulu netusiba feesi ye n'oluba netumuzizika nga tusibye n'ekiwuzi muno twasangako jjinja ejjinja eryo lirinyiga omufu that's wrong tumusiba kiwuzi tetusaako jjinja mukyali musiraamu ngambye nti akubagwa ebintu ngoberedde bulungi jangu nziriremu kyenoonya nfunemu omuntu omu ne bwesidde oyo anaagenda ate ne bw'obisomesa tisi bya Luwarabu go and tell your person what you have studied nsoose ntya bano gwe muntu waba ng'afudde tumugolola barakallahu fikum netumugyamu engoye ze esebo netutambuza ebiyungo ezyamagulu nebiki naam netumusiba oluba netuza amaaso netusiba ki akaba ekirala netumusiba ekiwuzi netumuzizika n'okumuzizika singa mbadde n'omutwalo mbadde nja kukuwa naye Allah akusasule you are so attentive abo twagala fe mu tabligh those are the people who want yes ikakubira okuferanga buli kiseera you wait for somebody golola omuntu era osanga omukyala nga yafudde oba omusajja ng'obukyafu bwamubunye kuba nabbi yagamba sallama nti omuntu bw'afa omwoyo bagusumbula bw'owulira olumuli nga lwakusaza akalibo kajjako bwe bulumi bw'omufu ng'afa that's why obukyafu bumuvaamu kati bw'aba bukyafu bumuvuddemu funa banno mufune bensani mutukuze bulungi mumuze amaaso byonna era nabbi yagamba muganda wange Sheikh Abdul Karim nga mpisa mu bintu agamba nti omuntu aba wamujjana afa nga akabugumu kakyasigaddemu afa nga buli omu amujulira alinga yeebase naye omu jahannamu bakura bukuzi mwoyo buli omu alaba nga amutiisa nga temusiraamu era malayika egenda okujjamu omwoyo ng'oli wamujjana eyo ndoozi yinza okulya ebiseera sijja kugendamu kati netumala ekiddako bikozesebwa ekiddako kiki tumaze omukolera kati bw'obanga ogenda ku essanda okwatanga akaayi kabe mwana mutongo oyo kwata eri ne kano kafuule ewuzi kakole bwoti kabeere ng'ewuzi otyo ng'opima omufu ono ng'oyisaamu efuuti emu n'eri emu itwalako katonawo fuuti emu jangu maaso katono nedda genda muyambeko tube ffenna awo nange eno ntutte fuuti emu n'otwala akaayi kano gye batunda essuuka omufu ono azingwa mu ngoye za mita 2.5 omukyala azingwa mu ngoye 3 genda osome ekitabo kya Sheikh Mustafa Adawi ne Sheikh Fawzan ibn Fawzan ekitegedde kati mayiti sooka oveewo ono ye muwanvu gwe nnyentaaga sooka oveewo mayiti yaliirawo essuuka omufu yenna azingwa mu ngoye za mita 2.5 obuwanvu nga za ddabo zaliirawo eno gye boyalirawo eno eno egigirewo kati oyagalamire omutwe guteeka eyo bigero biteeka eno nga gwe tugenda okuzinga mu sanda gwe kubanga nkwagaddeko height obuwanvu ebigere byongere eno teeke wano galamire tulabe eri yongerako eno katono awo kati tuzinge zinga konowe
neeno olabye bwe mutuuse namaze mupima kitwale bikakubeera muleera sikuvumye wabula gula obwongo omukazi azingwa mu ngoye 3 obuwanvu mita 2 na kitundu nga za ddabo kitegedde awo tezimalawo na mitwalo 5 naye sande babajjako mitwalo 2 because you don't know kati seka neyanza Allah akusasula ekisongozi ndozo kirabye omuntu afudde you go musoko mpima akayi gendo labe oba sikyo kasitoma nyanti mukuru ne botapima gwe manya nti mpayo 2 na kitundu emirundi 3 kakati tuzewe suka temungendako muzalire 3 zonna ne muzalire time keeper nze njagala nnyo sawa ebisigaddeyo tekawo esuka endala kuyo kira tekawo eyo oba eyo ene yobosose eyo nayo wawo myufu gibale nti njeru tekawo eno kakati kyenjagala okuyigiriza omufu ayinza okubanga muwanvu okusukka essuuka toddeyo ku kyalaani wadde okuleeta essuuka endala kati osika eno n'ogizze n'obeeri kati gisika eno ejja eno bweti eyo wakati gireke gikwate eyo wakati gireke kati sika eya wansi ogizze gy'oli kwata eyo gikwate bukwasi kati sika basi oba omaze okumalayo hayiti ye okitegedde abakyala most times baba banene kati bwaba mukyala munene essuuka zinkanyenkanye osikenga ozeeno obeeri kati zeeno eri nayo gizze eri eyawakati mubyo process zino tugikwatirako ddala sika eya wansi edda eri oluba omazeeyo obunene bwe kuba eriyo omukyala gwozinga mu ngoye eza ddabo wano olubuto ne lusigala bweru nemuyiyo ekyo gwesooka mugazi bwolaba nga hajjati munene sooka ozikoleko ddala zibigaziwe mu that fashion mulyoke mumuzinge kati tuzzaako ki tuli ku matiriyo amazzi amabisi nga waako obujulizi tomanyi nti bwetusomeddwa tugamba allahumma ghafiri lahu warhamahu waafihi waafu anhu waakrim nuzulahu wawasa mudakhalahu wagisilihu ay allah munaze bilmai n'amazzi wathaluj amaweweevu walbaladi baridi nga manyogofu owulira tetunasa amazzi mabugumye kubanga gayiseemu ekitendo kya jahannamu kikosa omufu gagasagwe kubanga tobimanyi kiri eri ono ali mu atmosphere ndala era ensonga lwaki omufu bwafa tetuteekawo kyoto mu lujja kimukosa nnyo oba okumuliranya tadooba ng'ate bakikola era n'abasinga obungi omuntu bw'aba afudde banguyiriza nnyo okufumba emmere buli ali emmere awafudde omuntu wa muliro buli ali emmere awafudde omuntu ate nga pirawo aw'omwoyo nabbi yagamba hadisi njirina nyo olw'ebiseera la yajuzu tekigwana li ahli lmayiti eri bannanyini kufiirwa ayyasuna utaama linnaasi okufumba emmere ku lwabazze okuziika likawuli Jarir bin Abdillahi ku lwa hadithi eva ku sahaba Jarir bin Abdillahi radiyallahu anhu kunna nauddu ijtimaa ila ahli lmayiti twalinga edda nga nabbi tannatumwa awafudde omuntu wayasuna ataama ba'da dafni min aniyah netukubanga ebiwobo netufumba emmere tulye nabbi n'atugaana genda obuuze seeka yenna ekyafayo kya Jafari yafanga nabbi waali basahaba ne baagala bakuŋŋaanye emmere abava eshami bafune kye balya bano abasinga buli bagati bye mukaye balina ssente nyo yalaze amaanyi birungi mu kabuli it's a refusal nabbi yagaana nabbi bw'agaana okola nabbi yagaana va mu malala go abamu bagamba abo baba bamanyiko ku Luwarabu nti ate waliwo naakola ntya nina alusa nina tebakyogera nga ate mu aya y'okusiiba Allah yagamba in kana maridhan bw'oba oli mulwadde aw ala safarin oba oli mu safari fa iddatu min lyonooliwa mu kuziika teyayogera kigambo ekyo era ensonga lwaki okuziika twanguya mangu olwoba taleetera infection bali balina ndwadde zaabwe ate kumaliragana tebakuyise ng'olulunkanira emmere naye otunulanga nnyo kyekusomesezza ng'omufu afudde bagabula emmere ojja kulaba nnamwandu ng'abaana bamutudde ku maviivi wano bonna n'emmere sigiba naye nga bano kwempa ekifi kyenyima nesowani bazigwamu we there to eat nabbi n'agamba nti isuna ataama li ahli Jafar mufumbire bali abafiiriddwa kubanga bali mu kutawaana era bayimaamu abamu ne bagamba bannange omuntu ono nga bw'afudde tusonde ssente zigende ku muzikiti afune empeera tewali we zigenda muba mubbye nabbi yakigaana
sente zonna muzisonde muziwe namwandu kubanga ye sababu yafuuse ensonga zonna naye basekene mu byalo kubanza ndiweka bimbiri mmanyi bidaatu zibadde mu ezo naye birala sijja kubyogera wendi simanyiwo tetulya mmere hadisi weeri ya Jafar naye bwemala okukubagiza nga muze awo kale naye wano tumuzika saa 8 nimufumba mangu wadde mulina sente zijjuza omuzikiti guno nabbi yagaana kubanga abalina sente yali Abubakari radiyallahu anhu nga ine ngamiya 10 naye nga buli ngamiya yeetikka okwenkana pickup ya Sahara nga kwetise gold na feza oyo yali munaku waliwo ayinza zifuna paka esiro likomekereza tiriyo pickup 10 nga kuba tebasobolanga ngoye enkadde bashohaba feza na gold engamiya emu nga yeetikka obuzito bwa pickup ya Sahara oyo gogamba nti talina sente kyova olabeera nabagambyeko nti singa ndidda njagazi y'ekigambo Adamu munene nnyo agenda okulemerwa ne baseeko okuyitawo mu kabuli kubanga Adamu Allah yamuwoowa n'omukyala yakola nikahi gute omanyi yaffe nkuwadde Allah kasata wa order nti mugende mu nsonga zo Adamu nga yatooye ye kamanda naye Allah bwe yawoowa Hawa waliwo engalabi waliwo amataali waliwo endongo Jibril yalize tebiriwo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasa Aisha radiyallahu anha waliwo endongo Nabbi ajja bamuwa omuwala nagati mfumbe wo kabuzi n'embere ngawo uli embereke ku mbaga ya Nabbi bwe bamala nti mugendeka embaga ensiramu yeruwa abajja okuwoowa kasita bajja tugenda mu nikahi kasitegwa kulya emmere kasitegwa kumanyagana mugendeka niye mugenda mukola ensobi kuba ndi musawa zange ne muleeta omutawaana omunene nnyo ne musaayo aboogezi eno neeno Nabbi yali yakikola tomanyi twava mu Adamu Allah n'akulagula ya ayuha nnasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida n'agamba n'okugamba alamu ahadi ilaikum ya bani adama sagamba gwe omwana yava mu Adamu alla ta'budu shaytan totekawo sitaani byataddewo innahu lakum aduwwun mubin Adamu bamutonda waliwo empewo waliwo olubaale kati olaba osamira singa si ssaawa Allahu akbar awo si wangu era ekibuuzo ekisiza bagenda kubuuza mani rabbuka ani mulezi oyina gamba rabbi Allahu alladhi rabbani Allah ye mulezi wange bracket yantonda mu Adamu bagenda okulaba ng'ate weddira emmamba nga bakuba Adamu yeddirako emmamba embaga wagikola kwaliko nendogoza bebbekulu inna lillahi kyekigambo kirimu abasajja temulinga bakyala ate mwemusinga okuleeta ebintu ebyo tomanyi nti bwe tukujja mu jjindiza tugamba bisimillahi wa ala millati rasulillah tukulese mu kinyewono ku lwa Allah ne nabbi yennyini bwe tulina okuba nga tubadde tukola emirimu gyaffe Ibrahimu kyeyamenya inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati yagize kuwa Allah lillahi rabbil alamin era Jesus teyaliiwo laba omukyala bwafumbira omukatuliki buli wafumbira omukatuliki wadde osaala oli wa muliro nali badde ngaziya naye mbibalekedde waliwo ku mulembe gwa Nabbi yawasa omukristaayo Jesus teyaliiwo n'obukatuliki tebwali waawo wonna wonna abalokole bajja kwebiri ebowa kwamini nga ndaba ono yafiira mabira yaani balaba ekkubo nekuddako serwadda nekuddako wokubiri abakatuliki bannanyini bayibuli si kitabo kya Katonda Jesus bwe yagenda mu ggulu yalekawo njiri mu Bwebbulaniya in the Hebrew language. We ask the Christians, what is the Hebrew book? Muvunuloze mu Luganda tebakirina era mwe muli akanyina kagamba musimanyi Katonda yali atambula mu lujja n'asanga Sawulo n'akwata Katonda ebitundu by'ekyama n'abinyiga tonaga tonzita temukimanyi temwali nga mu njiri wano enjiri ezo lwazi bakubanga ebigambo nti mwabiwulira ebyo naye Bayibuli si kitabo kya Katonda. It's not God's book. Era abakatuliki abasamize balungi nnyo okusinga omukatuliki oba omuntu wa Bayibuli kubanga abakatuliki oba manya abasamize tebakolayo kitabo kikunga naye genda olaba obungi bw'abalokole under the Bible mbireeta olw'okuba ddala santono ate tulina okubayisaako mu matu ebintu ebitonotono onywere obusiraamu ye ddiini entuufu kitaffe Adamu gye yava kubanga Adamu erinnya eryo terikyuka ne Hawa terikyuka era ensonga lwaki abakyala baagala nnyo puse mese amanyambo agatebera mu kikristaayo maama nyebo bagenda okukuba erimiggo ate buli lwokikyusa erinnya n'oteeka puse mese simanya nze erinnya eryo libowa tolaba mulindwa muwonge erinnya yalikyusa yali musiraamu nalisa era Allah yamutta mulindwa muwonge
gatalina sola tayagala na bya dini abe ya basi wakandolindo liku CBS genda mulabeko tafanana busiramu he doesn't want to live in Islam era bwoba okyusiza amanya ngo yagala ga kikulistayo Allah yizo kuwa abana ne bakulemerera neyo njagadde kugira kakati tumaze okukola ebikozesebwa amazzi tugalabye amazzi mabisi sekfauzana gat sifatul ma'i alladhi yughsal bih ebitendo bya amazzi byonna sana myemufu yasfaito yakuna alma akitekedde ko mazako tahura ni matukufu mubahan siga haramu wal afdal nekisingira ddala ayakuna baridan sabuni ni type oleto bugoye obutontono obadde obugoye mufu wafe leto bugoye obutontono leta obumpimpi awo obugoye buno omufu wafe agalamireko tulabe tukyali kubikozesebwa amazzi tugalabi nedda njagala mufu yagalamire galamire kati mutegeka akagoye kano bwe tuba tunazo omufu tumutekako akagoye bwe kati obuwanvu bwako nga kava waggulu wa kundi paka wansi wa mavivi tetumusaako suuka ndabye suuka suuka tetumulaza mu suuka tuli ku matiriyo tetunanaza tekawo mubike ono bakwata essuuka bwe bati aidha waba gisitula busituzi bwe batyo ne balimbalimba abantu bumubuuza lwaki okoze oti twagala kumulaba tewamulabyeko nga omujja mwokyali tewamulabye nga mu nnyumba mumusimu bwe mwamuggyemu engoye temwamulabye nabbi yakiragira yagamba kubika bwereere eno bw'oba onaaza omufu si bwereere amakugunyo si bwereere ekyo tukimaze obusawo nabwo balazeeko nyambala okuba nti ndi ku muzinda waliwo tulina okusuna obusawo bwe buti nga butunge bw'oba tobulina they are not supposed to be white ne butaba bweru gwefuna akagoye konna kwofuna wezingirire bwoti sibako ekyayi kino kyangwe kukuusa mufu kutukula n'obugoye obwo ne bwofunye essaati oba olulagala wabula ekikulu suuka njeru tegedde sabbuuni n'obuwero obunaasimu onaanaaza katugeze mu kunaaza omufu mayiti sooka oveewo gyewo engoye tugende tunaaza omufu tugenda kukoma ku oyo tusaalire tumale lesson eddakiika simanyi ono njagala mbe nga ampa jjawo engoye tunaaza omufu kati omufu jjukira twamusibye ekiwuzi mu lubuto ne tumusiba oluba tubimuggyako ne tussaako akagoye ne tumuleta ku bigogo awo wonna mumanyiiwo galamira olw'essaawa galamira wano omukyala yiga bwanaaza omukyala munno naawe omusajja kitunuulire ateeka kubanga abikkiddwako abantu bana musituke nga gwe muwoli kuba I like you lesson ogigoberedde kati kwata wano omufu ono tuyinza okugonza amagulu tuyinza okukwata amagulu gano bwe tuti nga gagunda ne tumusitamya ne tugaziya wano oba kwata bwoti oba ogasitula bwe tuti omulala luwa another person kwata situlo tugenda kunaaza awo jangu kwata omukono wano n'omulala wano situka kuba odi kumpi ono wakufukire olaba tukwata omufu tumusitudde obukyafu buno bukuŋŋaanire wano ono akutta akagoye kaleme kuvaako ono agenda kunfukirira nze ngenda kunaaza ono naye alina omukwata bw'ati 1 2 3 4 5 mudeyo n'omufugira otuula the way we handle the dead body when we are washing him or her mukirabye bwetyo bwe tumukwata kaakati mayiti eno ddawo okuba ne batadde ne tufuba nnyo okulaba nga bwe baamusulise bwe bati nabali nga tunyiga obukyafu buno bumuveemu eyensawo emu ne tunyiga wakati w'obwerere n'ekkundi omusulo guveemu tuula awo waliwo essaawa ezi nga tonatukuza kubanga mulambo omulala ye mukyala afudde azadde oleeta enniya n'oba ne kotoni ebyo no situli ku mulambo ogwo anayagala nga alina obutaabi tunawo abantu basatu banaaba yefunye ekyasi otambula buliwo busatu naye nkuwa formula gwatudde leero nga sijja kulabagana nate tewali bisomwa ng'onaaza omufu ate nabbi yagamba omukyala anaaza bba n'omukyala n'omwami anaaza muwala jangu yimirirwa ono muwala wange anaaza yagadde musirulabe nti oyo anaaza sheriya bwegamba tula barakallahu neyanzanyi omuwala wange oyo anaaza kuba relative muleke byamu bekinansi gurota mathematics mungi atakwata nabbi yagamba omwana anaaza maama we omulenzi n'omusajja bw'oba otidde kino nkireeta nti wayinza okuba ngu yagadde maama wange nze wange nzira munaaze kabimbiri maama wange omunaaze otya nga mmanyi otya oli yanzaala wange
nze manyi era nabinaga nti anaazanga omufu atekedde kuba relative okumpi we kuba tajja kufujja maluusu ng'awunya naye ono gw'otutteyo ate ne bakyala mwekyokola kasita akagoye kaseetukako nagati bati hajati bulijjo yeewulira bwati bwe yakula baaba owulira beetaga relative maama woyinza omufujja amaluusu allah maama wange nenkusanga ofujja amaluusu ye ogendayo ngaani kyetubayigiriza bisfam naze omuntu wo nabbi tagambanga yagamba omuntu anaze omufuyo yalaamiddwa owokubiri omukyalo ono omusajja ono amanyi be yalaama abantu be namyegundi be mbanga nfudde be bankwatangako kuba bantu be bajja kulumirwa omuntu ono bajja kumuyonja n'omutima oluvannyuma imaamu balonze kyobolanga nkubiriza nti muzikiti mubeemu anaanaaza omufu mu basajja ne nga mulina group then don't elect anybody who can go there agenda kunaaza atya maama wange nabbi abamunaaza baali babi Umaru yali ayingira awo ali namuga nti oyingira tolina luganda ku nabbi ono beera awo Umaru sahaba ng'ojja Umaru okutaza naye ali yamugamba toyingira wano siri yegamba nzi ono taata ono muganda wange kati yetuveeyo naye awo nkuwa famire onaaza omuntu nga bw'onaaba bwe tunaaza omufu osooka mmanju okwetewuluza n'omalamu obukyafu bwonna that's why wuza ogirina n'ositangi bw'ovaayo nkunaaba eri ng'oli mulamu n'osenya kati mayitiddawo tuzze kusenya ku mufu kuba tumaze omuyonja kati bwe tuba tugenda okusenya tusooka kumunzika ku ddyo bakkono ne tunyiga ebisasamye ne bivaamu ne tuyonja akamwa n'ennyindo nga bwe tuyiwa nfunza biseera kuba bwetamunyigako mu kifuba eriyo oli gwolaba nga tumaze omunaaza omusana bwe gwaka ebintu nebivulula tebamunyize mu kifuba naye mistake yammwe ate batamutukuza emiggo gisooka kuli ono eyafudde kyenjogera nkimanyi era nakikookingibwa lwaki abamu temumanyi what's meant by eddaame kitegeeza kwejjako bwe mbanga nfudde gundi yannaazanga bw'akola ensobi omusango genda kudda ku oyo kuba omuntu anaaza omufu nabbi yamugamba amuggyako amazambi 8 bwenzi kubba hayrobale kutta bantu naye shiriki n'ebbanja tebirimu buli lwonaaza omufu allah akuwa empeera kujjako ebintu ebyo kaakati bw'oba omaze okusenya n'olyoka onaaba manyi tusooka otuule era kyova olaba lwaki tunaaza omufu ono tumunaaza abadde anaaba haid janaaba nifaas yaumul jumaa omuntu atamanyi naaba ezo nabbi yagamba Muhammad salama agenda kuleeta malayika mu muliro bamubaage ng'eddiba balizzaako essawa mbulayo dakika mekashe 5 tujja kusaliramu nange ompole 5 ng'oli bwamwoze kaakati janaaba tumuyitemu bw'oba onaaba janaaba kuba nakyo kikulu situjja kudda osooka kuleeta enniya n'ofuna wuzi mu ngalo ne mu makkati bw'omala n'ofuna amazzi mu kibatu n'ogawuutako n'ogasindika mu nnyindo n'ofujja bw'omala feesi n'oginaaba mu bufunze bw'omala wuzi y'omukono tuteeka amazzi ne gaserengeta ne tunaaba omukono guno nagalo n'ogayiwa muno ne ganaaza guno bw'osiiga omutwe tuteeka si guno si kano wabula oteekako kibatu kyonna nozza n'ogira mu matu bw'oti n'olekera awo n'okwata akadomola n'ogamba bisimillah n'onaaba ddyo n'omukono ddyo ne mugongo ddyo n'onaaba kkono ne mugongo kkono n'omukono kkono bw'omala okwekuba ekyovu ne weenyimunguza in short kati n'ovaawo n'ofunyisa ekigere ekyawuzu ekyaddyo kye kitaafunye luli nekkono notola shahada yenaba yesokola tunaaza omuntu wa kati bw'oba tumunaziza kutukula malayika tezijja mu receiving mu mbeera nabbi gye tulagirira that's why gwe ino mutukuza n'okulaba nga omunyiga obukyafu okuggwamu bulungi naye ojja kulabayo abantu abanaaza omufu nga essuuka zitobya obukyafu tulina muzaayo kubanga otwala otya tatukudde esawa eweddeyo yawedde nabbi tatugambangako kuziika saawa 8 yatugamba kutukuza mufu tatugambako saawa 10 byammwe yatugamba kutukuza mufu gyagenda simwe mugenda ogendayo ebintu mbiyige yesoka lwaki tubagamba bwe muba n'amadarasa situgamba nti mutulabe naye omusomo kyegitambula madarasa gamwe ate nga mulina ebintu ebyo mubikola mu bukyamu esimu gituyite tujye tugambe abantu tusomese abantu omusomo gino
baganda baffe abadda Allah basaasire bayimaamu oba mwalingamu ssente n'ebisigadde sijja kubakonjera nga tebaagala gisomesa naye mwebaza abasajja babatuyisa kakati bw'omala okumunyumunguza funyisa ewuzu ddyo n'ekkono mikono mukamwa feesi ne basigende nnyo kubesa bampadde tono kati bw'omala mufunyisa ewuzu musiimuule ddawo akagoye kano watokoze naye aluwa sawa zikeewa njagala nnyo essaawa okuzikwata basomesa baganda bange babawulire baganda baffe kano katobye katekeko kano kakoze eki katobye kati kano kyolaba nti bw'onaaza mu ssuuka zikwata mu bbi ate ne zigenda nga mumusiiga akagoye kano kaba kafunda akatakonda mu mazzi ge mugize eki kati ne tuleeta akagoye akalala kwatira waggulu ne muno nakakwata eno ne tusika nga twegendeza obutolaba bwereere bwe ne tumubikkako naye oli addira ajja ti nga yakola enjini kati bwe tumala ne tumussa ku ndagala oba ku mukeeka ne tumusiimuula vaayo mayiti teekawo mangu essuuka emu emala nzire kukusaalira ddakiika ntono nzayiwadde na maileso tugende kukusaalira eyo ntono enene ne tusitula omufu kati gendako jangu tukole ffenna akagoye kaleete yangu speedi gye njagala kakati bwe tusaako akagoye tusala enjala nja kukulagira ekyokola tufaayo tusala enjala z'ebigere n'enjala z'engalo ne tusanira enviiri ze ne tuzisibwamu ebitutwa bisatu bw'aba n'enviiri wano na wano obusongezo buno buno ne mumuzinga nga mubugize bwe muti abwebakidde kyetutakola tetukwata girita kumuwa bitundu bya kyama na byenkwawo kubanga bamu mu baana bano ab'ennaku zino ebitundu ebyekyama bagala mbu enviiri zimere abeere champion bagenda okukuba emiggo buli nakwana olina okubanga okozesa girita mu bitundu byekyama owulidde ebigasiya bwe tumala tuyita ab'eŋŋanda ze bamulabeko ne tujja tuzinga nga tutandika na kkono kati tuzinge bulungi nnyo kasite sande ebikka obwereere kano nga tukajjako nga tufundikira kati tufundikira bulungi naye efundikira omutwe bulungi ne tuleeta dyowe era fundikira nga weetooloza engoye ezo bulungi nga bwesikamu ne bwoti tukiiza esseeka era onoŋŋamba ti bwonoogenda okuzi ne tuleeta siko eyokubiri ne tulekera eyokusatu ne tuleeta ne tusibaawo ne tusiba wano nawali ne bagenda bakibookoze ensha kakati kyuka mayiti mugiye musuuka tatoloka kati tunula eno tugenda kusaalira eddakiika ezisaddige weyongere wali beera imaamu jangu ngenda kulagirira abantu basatu mwanguwo wano situka essaawa 3 people here nawano basatu janga mwoli nze siraba maaso time ebeddeyo mpa mukatono kumalize kano waje 3 kakati nali badde nkola expansion kati bw'oba osaalira omukyala olina kuyimirira mu kiwato okitegedde leero bw'oba osaalira omwana omulezi oba omusajja tuyimirira wa kakati ddayo bonna yangu obeere imaamu yanguwa yimirirawo tovaawo jangu kati bwe tuba tugenda okusaalira tulina kuyimirira
waghfir lahu warhamhu. Tola salamu. Salamu rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gwesigala wa basigadde mugende. Gwesigala ona asigadde olwakuba otuba mu swala imam genda barakallahu fikum. Ya dhuhuri nas ayino kubanga agenda mu masakati bulagaze kujja takbira bibi tasaze just continue. Niye mwana manje w'obulamu. Abukuleke ko nabi yagamba the more the people the more the forgiveness. Yiba ku muhungi kusubiwa kumfumulika abantu okusanja. Nibo bako bamaze kujja kugenda mama bamaze kunasoko yogere. Ambegete umusoko saliye baro bamufulumye bweru. Aisha yagamba basohaba temusoka nze nsoka mwami wange mulete wonte mutegedde. Mwe mugende mukola ensobi nimugati agenda kusalya ye president wasali ati babadi balowooza nti nze president. Nabbi yagamba abantu bameka imam omwana we buyarama oba hafidhu Qur'an tebimale mukode ziri oba ine kibuzo yuri bane bewo esawa yasalaku leso yasawa nya 55 minutes ne bazanye mugana